Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga Internal Affairs kikutte abagwira basatu abasangiddwa nga bagezaako okujingajinga ebiwandiiko by'Abannayuganda okufuna paasipooti z'eggwanga Uganda n'okukakkalabya emirimu gyabwe nga basinziira wano mu Uganda. Abagwira abakwatiddwa kuliko munnansi wa Nigeria Rahman Adam Balakole ng'ono akwatiddwa nga yakyusa amannya ge era ng'ono abadde yeeyita Mukenga Rahman Adamu nga kino yakikola asobole okufuna paasipooti ya Uganda era onaabuulidde abakuumaddembe nti waliwo akabinja k'Abannayuganda akamuggyako ensimbi obukadde 10 nga bamukakasizza nti asobola okufuna paasipooti za Uganda. Rahman asangiddwa ne paasipooti ya Nigeria, endagamuntu ya Uganda saako ne ya Nigeria era ekitongole kigamba nti ono waakunnyonnyola engeri gye yafunamu ebintu bino kyokka nga si munnansi wa Uganda. Abalala abakwatiddwa kuliko bannansi b'eggwanga lya Cameroon okuli Saha Bruce n'Alimanyeke ng'ono abadde yeeyita Kato Bruce era ng'ono asangiddwa n'endagamuntu ya wano saako Saha Julio Yuli ng'ono abadde n'endagamuntu y'eggwanga lino Uganda wabula ng'ono abadde yakyusa amannya ge nga yeeyita Waswa Alex. Okusinziira ku mwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mundeyi, bano babadde beeyita balongo era nti nga beeyita Baganda era ono agambye nti wabula nga tebalina kakwate konna ku Buganda era nga tebalinayo kigambo nakimu kya Luganda kye bamanyi. Mundeyi asinzidde mu lukono lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi enaggulu n'agamba nti bano bagenda kuggulwako emisango era bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. System ya feno ya passport tosobola kubeera eyo n'okyusakyusa n'odyekadyeka ebigambo. Tulinayo abagwira bayitirivu ate nga be bagezaako nnyo okujingirira ebiwandiiko nga baagala bafune passport yaffe. Omanyi passport ya Uganda ekintu ekyettunzi ennyo ku bano ababeera wano abaagala okusinziira wano okugenda ebweru eyo nga batwalayo ebintu ng'enjaga. So twagala kukubiriza Abannayuganda bajje batuloopere abo bagwira abali eyo abatandise okujingirira paasipooti zaffe kubanga nga mukimanyi paasipooti eno empya eya electronic nzibumuuko ne banaffe bananjulira abali ku Nasa Road ebakalubiriza nnyo. Ebyo nga bikyali awo minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga eri ku muyigo gw'abantu babiri okuli Jacqueline Mulatiye n'omulala ategeerekeseeko nga Ssekimuli nga bano kigambibwa nti baalimbalimba Bannayuganda 43 ne babanyagako ensimbi zaabwe ezisukka mu kawumbi akalamba. Bano baali batandikawo kampuni eyitibwa Akia mu bitundu by'e Lubaga nga bagamba nti batwala abantu ebweru w'eggwanga omuli eggwanga la Israeli okukola emirimu era nga bano buli muntu wadde bamuggyako obukadde bw'eza Uganda 22 saako paasipooti zaabwe. Wabula kampuni eno kitegerekese nti baagiggalawo era ne bakuulita n'ensimbi z'Abannayuganda era nga waliwo n'omwami eyatunda ente ze 30 nga ayagala okusasula ensimbi agende ebweru wa Uganda okukuba ekyeyo. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mundeyi ategeezezza bannamawulire nti batandise omuyiggo okuzuula abantu bano abenyigira mu kunyaga ensimbi ku Bannayuganda n'oluvannyuma bakwatibwe bavunaanibwe. Twakitegeddeko nti ono Ssekimuli ono agezaako okufuluma eggwanga kubanga alina already visa ya America. So tumunoonya buli muntu yenna anaabamulabyeko eyo kati bwe twogerera ofiisi baagigalawo. Waliwo omwana omubambi yagenze esembabule n'atunda ente 30 eza taatawe naye sente nazireeta n'azigabira ono omwami nga amulimbye amumatiza nga wagenda okumutwala Israeli ng'ate waliwo emirimu gigaba obukadde 10. Nejebuli eno poliisi ekyatubidde n'egimu ku mirambo gy'abantu abaafiira mu kuwebega kwa kasasiro mu bitundu by'ekiteezi mu disitulikiti y'e Wakiso omwafiiridde abantu abasoba mu 35 saako ennyumba z'abantu okwonoonebwa. Gye buvuddeko eggwanga lyagwamu ekikanga mu bitundu by'ekiteezi kasasiro bwe yabumbulukuka era obulamu bw'abantu obuwerako bwagendera omwo nga n'ebintu ebiwerako byayonoonebwa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi enaggulu n'agamba nti abantu 32 baweereddwa emirambo gy'abantu baabwe wabula nti bakyakonkomadde n'emirambo 2 olw'okubula bannyini gyo. Kituuma bw'atyo asabye abantu bwe babanga waliwo alina akakwate ku bantu abaafiira mu bitundu by'ekiteezi agende
atuukirire poliisi kubanga emirambo gino bannyini gyo tebagiraba nga nabo basobeddwa ekiddako. Ani Onyanga abadde abawa amawulire ago buli kaseera tubadde tugafuna naye ge yakatuwa gali nti mu mochare yaffe twakakolako emirambo 34 nga kwejo 32 bananyini babafu babakimye babatwala naye wakyaliyo emirambo 2 tebatanaba kujja kukima, ogumu wa musajja mukulu omulala gwa mwana muto. Ekiwayi kya FDC Katonga abatakkiriza mu bukulembeze bwa FDC Najjanankumbi bategeezezza nti kaakano bamemba ba FDC abawakanya era batakkiriza mu bukulembeze bwa Najjanankumbi bali ebitundu 9 ku buli 100 era nti bano baagala ekibinja kya FDC Katonga kyekutule ku kibiina kino bakole ekibiina ekyabwe. Mu alipoota esomeddwa omukulembeze wa FDC w'ekiseera Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti batambudde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era amaloboozi g'abantu be basisinkanye babategeezezza nti bakoye entalo mu kibiina kya FDC era nga baagala FDC ekiwayi kye Katonga kyekutule ku kibiina ekyo kikule ekibiina ekyenjawulo. Ebimu ku binokoddwayo wabaddewo n'abagamba nti batuule ku mmeeza ebiwayi byombi okuli ekye Katonga ne Najjanankumbi bakkaanye bajjewo enkayana eziri mu kibiina olwo batambuze emirimu gigende mu maaso. Ssaalongo Erias Lukwago mu alipoota gy'asomye agambye nti nga bo ekiwayi kya FDC mu bitundu by'e Katonga tebakyayinza kutula na banna FDC e Najjanankumbi olw'obuli bw'enkobe balumiriza bano. Lukwago mu ngeri y'emu agambye nti olwaleero bandyegatta ku kibiina ekimu ekibadde kyakonzebwa mu byobufuzi olwo bakisisimule batandike okwesa empikizo by'obufuzi. Ye ssentebe wa FDC mu ggwanga Ambassador Waswabirigwa agambye nti tebakyayinza kubeera mu nnyumba emu eya FDC tikubanga ennyumba eno yakwatadde omuliro. And you will decide where we ought to take this country. How we're going to take this country. Do not lament about FDC anymore. I'm not lamenting anymore. It's water under the bridge. Some of you have left your homes and went to other families' homes. You miss mama, you miss papa, but you started another home. Correct? So, today, I want to leave this place knowing there's a place we are going. I can see where we are going. And where we are going to State House. Wabula omwogezi wa FDC Najjanankumbi John Kikonyogo ategeezezza Kyabasa tibakyetegereza alipoota efulumiziddwa ekiwayi ky'e Katonga n'oluvannyuma baakubulira eggwanga ekiddako. Bakkiriziganyizza ne bakama bange tubaleke boogere bakanga twabaleka ne boogera kati ffe tujja kubawo ne statement yaffe eri final kubanga kati bw'otemako ekitundu obanga tawanya nga bakola ebintu byabwe. Katonda yatutonda nga tuli baganda tulina advantage twalina omuntu omunyooma ebimu tobiddamu kati abali e Katonga lwaki obaddamu baleka ne boogera bebagala batambudde Uganda yonna ndoozi balaba ffe twatambudde Uganda tewalabe crowd nesagala kubaddamu mangu. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kansala kimukakatako okutwala ebirowoozo by'abantu bakiikirira mu kanso n'okubaddiza obubaka obuvudde mu kanso nga munnamateeka Julius Semanda bw'annyonnyola. Kimukakatako okufunayo olunaku lumu mu kiseera ekigere n'atuula mu ggombolola n'asanga abalonzi be n'abannyonnyola era nabo ne bamunnyonnyola bizibu ki ebiri mu kitundu ekyo era n'abitwala mu disitulikiti mu kanso mwakiika n'abyogerayo nti abantu bange benkiikirira balina obuzibu buno na buno era twetaaga kino kikolebwe na kino. Ate era etteeka lyerimu limukakatako okuzzaayo obubaka n'abannyonnyola nti bwe twatudde mu kanso ensonga nagireese era tugenda kukola kino na kino na kino. Bw'aba takikoze asobola okuggibwamu obwesige.
Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akoze enkyukakyuka mu babaka ba gavumenti aliko basudde waliwo bakyusiza n'abajja mu bitundu ebirala okubatwala mu bitundu ebitali bimu okukola emirimu. Mu nkyukakyuka zino yaliko mubaka w'amawogola mu Paalamenti ey'ekkumi Joseph Ssekabiyito alondeddwa ng'amyuka omubaka wa gavumenti wa Kiso. Nuru Njuki atwaliddwa e Kawempe nga amyuka RCC ate Hudu Hussein asigaddeyo ng'omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka. Lubwama Sulaiman Bucha atwaliddwa mu disitulikiti y'Eyumbe so nga Kalema Fred Pax asigaddeyo ng'omumyuka wa RDC mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Bire Janet Mulindwa alondeddwa ng'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Masaka ate Uma Lule Mawuya asigaddeyo e Mubende so nga Sala Kiyimba ye RDC w'Elakayi. Ebyo nga bikyali awo omuwaabi wa gavumenti yali yakwatibwa n'awozesebwa ku Mande mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi ng'eno emulanga okusaba ekyojambero kya bukadde 10 kyaddaaki aweereddwa akakalu ka kkooti ka bukadde 10 era nga omulamuzi wa kkooti eno Esther Asimwe ono yamukkiriza okweyimirirwa. Tusuubira Sam omuwaabi wa gavumenti kigambibwa nti ono aliko omuntu gwe yasaba ensimbi obukadde 10 ono nga Ronald Yawe ng'ono yamutegeeza nti singa abamuwadde ensimbi ezo waakumuyambako okutuukirira sabaoleza wa gavumenti amuyambeko afune ensimbi ze oluvannyuma lwa gavumenti okutwala ebyapa bye naye ng'ali erudde ebbanga nga temusasula. Tusuubira yasaba obukadde bweza Uganda 10 wabula nti yaweebwako obukadde 43,666 okutandika okukola ku mulimu ogwo era ng'ono abadde akyabanja ensimbi ze era ng'emirimu gye agikolera mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Ono w'emyaka 33 kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba wa 2023 ng'asinziira mu kibuga Kampala yasaba Yawe Ronald ensimbi ng'amutegeeza nti waakumukolera ku mirimu gye gavumenti emuliyirira ensimbi oluvannyuma lw'ebyapa by'okutwalibwa. Wabula tusuubirwa alagiddwa okudda mu kkooti nga 19 omwezi ogwa Septemba omwaka guno addemu okuwera ennemba n'emisango egyo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Musawo Violet kwagala ayongera okunnyonnyola obulabu obuli mu kukozesa omunnyo omungi nga muno mulimu n'okunafuya omutima. Kubanga oguwalirizza gusigaza amazzi balansinga omunnyo guno gw'olidde. Kati ate oba overloadinze oguwadde obuzibu bunene emisuwa gino okuritaininga oba okusigaza omusaayi omungi kuba ate omusaayi gulina okubeera nga gwesengejja amazzi gafuluma ebirungo ebirala ebiri excess bifuluma kati ate ogwaliriza guritaininge gusigaza amazzi gano kiviirako nga omutima ate nagwo ogunafuyiza lwa nsonga nti oritaininze amazzi mangi mu mubiri ensigo zigambye nno siyinza kuva mu mubiri guno nina okugulekera amazzi agamala okudilutinga omunnyo. Entiisa ebuutikidde ekyalo ka Lubanda mu Muluka Mirambi mu gombola y'ekibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu ttuntu lya leero omusajja bw'alumbye mukyala we n'omwana n'abatemaatema n'oluvannyuma n'adduka. Mubaraka Sebufu Junior gwe batemyetemye ategerekese nga ennamutebi babirye ba amusanze mu nnimiro ne buwala bwe bubiri era olutalo lw'abafumbo bano lutwaliddemu n'omwana omukulu asoma siniya ey'okubiri nga ye abadde agezaako okutaasa nnyina era naye omusajja amutemyetemye akawala akato akasobodde okusimattuka katubuulidde nti omusajja ono oyinza okumuyita kitaabwe wadde nga si yabazaala naye nga bo ewaka baali bamukazaako lya kkojja abasanze mu nnimiro era olutalo alutandise na kubanja ssimu gye yali yagulira nnyabwe ebiddiridde bambi akato kabinyumya nga lutabaalo. Najjaawo n'atandika okuyombesa maama nze ne bantuma ngende leeta amazzi mbu banywe ku mazzi kati nsanze kojja amaze okuyomba ne maama n'amugamba mbu mpe essimu yange okatira niyo ogende
kati mama n'agijjamu n'agima olumaze gimuwa n'agitema n'amugoba n'amutema kati muganda wange ne yeeteekayo naye n'ayagala omuggyako omutwe n'amwesikamu. Abakulembeze mu kibinge nga bakulembeddwamu kansala akiikirira abavubuka ku lukiiko lw'eggombolola bavumiridde ekikolwa kino eky'ettemu kyokka ne bawera tibakwatagana ne poliisi banoonye kalibutemu ono mayanja avunaanibwe. Tulina omutuuze waffe ku kyalo ka Lubanda afunye obutakkaanya ne muganzi we bakyankalanye n'amutemaatema amuyisizza bubi yeemuludde n'adduka ku batuuze n'essaawa eno tuli mu kukola muyiggo tumunoonya akyabuze naye nga kitegeerekese nti mukulu mayanja ono ye yamukubidde eggulo limu nti bajje eno balime n'ajja n'abaana. Ababiri abatemeddwatemeddwa poliisi ebatutte mu ddwaliro ekkulu e Masaka bafuna obujjanjabi okutaasa obulamu bwabwe. Ku lwa CBS FM radio y'Obwakabaka abakutegekedde omwoleso gaggadde Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 noti 2 39 377. Kilabu ya Wakiso Giants egukyangira mu Uganda Premier League ekansiza omutebi munnansi wa Tanzania Isaac Emmanuel Mutenga mu kwongera okunyweza n'okugumiza ttiimu eno okuvuganya obulungi mu sizoni ejja eya 2024-2025. Emmanuel Mutenga bamufunidde ku bwaziko okuva mu kilabu ya Young Africans ya Tanzania era ono aweereddwa endagaano ya mwaka gumu gwokka. Ono yeegasse ku Shakibu Mitita era gwe bafunye okuva mu kilabu ya Young Africans ku bwazike era nga naye yaweeredde endagaano ya mwaka gumu. Wakiso Giants eguze abazannyi abawerako okuli Addison Mbalire omuteebi wa Buddo, Vincent Zua, Eric Kabamba, Josephat Ayebale, Sako Derek Kaija. Season ejja ya Uganda Premier League egenda kutandika nga 13 omwezi ogujja ogw'omwenda era nga kilabu ya KCCA egenda okugulawo empaka zino nga baakutunka ne kilabu ya URM Kisaawe Rugogo. Banafe amawulire